Akaseera kano kabeera kalipota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Okusinziira ku alipoota zetugenze tukuŋŋaanya okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo zitulaga nga enkuba yatonye. Ebitundu nga Arua enkuba yaweze millimeters 5.4 Mubende millimeters 2.9 n'akatundu kamu so ng'ate Mbalala 16 Kampala millimeters 3.4 era ne mu biseera by'okumakya tusuubirawo lwandagirize okusinga ddala ebitundu ebyebunguludde ennyanja Nalubale so ng'ate ebitundu ebisinga obungi era omusana gujja kwakanga gukubakubamu. Enkuba eno tugisuubira okweyongera okutonya mu biseera by'olweggulo mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ebbugumu eri waggulu tusobola okuba ku diguli za 30 mu bitundu by'omukalamoja saako neeyo mu ggulu Lila Soloti so ng'ate buvanjuba 27 kutuuka nawo mu masekati Mubenda 28 Kaseesera 27 okujjako eri musozi Omukabale 20. Bwe tugezaako ne tulaba te ku mbeera y'obudde mu biganga Cape Town omusana okwaka ebbugumu kuba ku diguli 23 so ng'ate eri mu New York tusuubirawo omuzira okugwa era n'embeera y'obudde eyo ya bunyogovu ddala. Ebisingako awo gyagenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe beera bulungi weraba.